badde mundekererwa asaze manye ebirungi byati n'abalogo abatuloze tebasobola twawula omukono tebagulogo abasobola okwagala omuntu ng'obadde tomwagala ate n'ofuuka n'okola kino kati Lwasa namwagala lwa mutima gwe omulungi sifumbiddwa nnyo basajja balinga kafumbirwa wameka ewere oyagala mmanya ndabera gy'obadde otututte bambuuziza era mbala mwagala mmanya nakafumbirwa basajja balinga mukaaga nimukwano nzijanze mbireese nakagala abasajja ng'ogjeeko gwe nasooka naye yanzijjako ebyange taba musajja ndowooza mbala bemaze nabyo emyaka si bwe kiri Kaji ng'omusajja complete nga temumanyi kyali behind the scene. Kati abasinga baginganze era ne family esinga yajaginganze ne enzo sina kyembimanyiiko sibiinaako yadde omukono yadde idea okitegeera yafuna buno bwamwesibangako eno ebbali bwe bwamukozesanga nendowooza abasajja mulabye abakazi omulina okuwasa abalina entegeera ng'eya mukyala Lwasa nadifendinga bbaawe ne wabanga alaba nti omusajja alina ensobi agezangako kankubuuze kati omusajja ng'oyo n'abakazi bennyini bamwetega ne bamugya ku mulama bayinza n'omukolera ka meeting anti be baakolanga ebyo bamweteganga kulaga nti owaaye kati baagalanga kulaganga nze kuba abakazi abaabimukola mbamanyi baagalanga kulaga endo nti ondabye okitegeera n'akwata bu vidiyo naye ate n'ekirala sijja kunenya kuba neyasindika bu vidiyo teyali mukazi ero njala bagamba amazima teyali mukazi yali musajja nze mbimanyi Lwasa tasobola yimira ku TV n'abyogera era nange siri byogera naye mukazi si yasindika message yali musajja naye obwo bu vidiyo bwali bwa mukazi yeekwata ng'ayagala kulaga nze kuba nali essimu za bba wange nga nzibikula kuba yali agimpa era nembiraba wande namugamba nti ebyo bigenda kuleetera obuzibu nangamba ebikinga naye tabisuubiramu kuba oli yabyekwata n'abikola ki n'abimuweereza nga naye tamanyi kitegeera ye bwe yafulumamu okukola bizinensi ze oli gye yakwatira essimu n'aweereza ebividiyo ebyekisiru olw'ensonga entono ennyo nayonoonya erinnya ly'omuntu erinnya ly'omusajja omukulu ayina n'abaana mumanyi naye sijja mwogera kuba tekyetagisa essaawa zino nze bwe ntuuka mu nsonga ezo essimu zibeera mu seefu naye wabula ekyo nakyogera ne ngamba bane bwe kugenda mu kisenge amasimu gandirekeddwa mu ddiiro okiraba no oli omukazi yayagala bikolanga kulaga nze amaanyi nti owaayo gy'obeera eyo oli waka oli mu kalina nze byeno n'omusajja tukola bino na bino naye oba gye bamuleka wanange saamanya osobola nalayira sirikolagana mujja wange tunyumye tuseke nkusanze nkubuuzizzaako nno siina buzibu nyinza n'okusanga ne tutuula ku mmeeza y'emu n'olyettooke n'endya eddala nze sisobola ate nno omwana simulinaako buzibu naye mujja wange sikwagala sirikwagala kati kyembabuulira bambi Lwasa yonna gye mumusanga musajja mulungi nnyo nga gye nkomezza musajja mulungi nnyo muve ku social media yagitwalanga manyi kintu okitwalanga ekitalina mugaso kati Lwasa social media agitwalanga ekitalina mugaso kyova olaba addamu byayagala addamu byayogera naye wakati tayinza byogera kati abantu tebamutegeera bambi nakajja wano emirundi egiwera naye nga buli omu avaayo akomplaininga ku musajja oyo teri amumanyi mumubuuza abamumanyi n'abamumanyi tebamwogerako wali abamumanyi tebamwogerako wawulira avaayo amwogerako si musajja mubi okuggyako nti munnaayo abamukozesa ensobi ate nga ye muntu atavaamu kigambo
Nelwa kuba yayagala nnyo kamera, yayagala nnyo okufuuka ow'akabi nti siri muyimbi, siri comedian. Leka nkubulire. Lwasa oyo alimu olwazzali, ye bw'ayagala omuntu ayagala amuteeke mu mawulire, amugobeko enswera. Anti kyemanyi ku Lwasa aba ayagala akwagale bwogu. Nga bw'ogambye nti takwagalako nswera. Kati aba ayagala kumulisa ensi yonna ekumanye, kyomuleke muzungirako. Wekiri. Ekyo kyoyogedde kyo kituufu. Mukwano bino tebinva ku mutima okujjako binva munda mu mutima. Bwanjogera mazima. Why? How are you? Tumanyi linnya lye. Ndi wano omusajja n'omusajja yadde waliwo ebiriwo naye njagala kakasa baleme ntegeera bubi muntu baleme musanga mu kkubo muleme kulaba abaana be ne muga mutabani wa Lwasa ate simanya Lwasa yali mubi. Nze kangubule enjo nze nkuba akavulu nga nkanze kati ku musajja nga hamu naye kwono yagala ate ali wansi wa amu wa gundi wa Lwasa nja kunyiiga. Banze ndifaanyi mukwano gwange n'amasannyalaze gagenze waffe Enkube Tonye njagala kugamba toyinza salira omutima gwange kye gwagala. Ekyo kivaeko nyinza okyawa omugagga nenjagala omwavu ng'ate essanyu lyange we liri. Kitegeera. Ate abaana banaate bwe njagala ali wansi wa Lwasa awo mba sikutegeera omutima gwe gusalawo n'okwagala Lwasa nina bye nalinda by'abangi abagagga. Bulowooza gwe nali nsosolaba. Omutima tegumukuwa ng'akusanze wange. Ate labayo kati ekizibu omugagga ono bw'aba amaze okuteeka mu limelight bw'ekyo ne bana abalala bagenda beesalako abaali 10 nga bagisigala bana. Kitegeera ye challenge eyo naye wano baba tonnaba kuvaako omuntu akuteeka mu limelight oba okyali ku scoring sheet. Ekyo nakyo kituufu ama. So njagala nnyo omusajja ayo kakyalimu agenze kwongeramu kawayini. Amasannyalaze mbu gagenze. Kankubuulire ssebo bano abakazi bajja gye tuli ng'alina by'abala ali ku mathematics ali wansi ku mmeeza ali mu kumaakinga. Tayinza kwagamba ali awo talina kyabaza. Naye kati ebyobufumbo baali badde babyenenya. Enjo yamwagala nnyo. N'omukazi amwagala. Enjo yamwagala bano abalala bajja just yo nga banoonya ssente naye Enjo ayagala just Lwasa. Naye kankubulye gwe omuntu gw'oyagala oyinza okumala wiiki oba ne weeks 2 nga toli naye olwoba omwagala. Kisinzira kati oli yali akola ki? Naye kankubulire okuleka nga tulaba amawulire bannaye. Wangi? Gw'okyogedde ekyo? Nze kyogedde mazima gennyini nalaba Lwasa ng'ajula okulumu obugigi. Mama Senyize yagenze n'entya mu nju. Nze n'otuyuwa? Mbana amasannyalaze gageze. Omusenyu gwo baaba kati ofuuse loole otuyiye eri. Ntudde mu nju z'amasannyalaze tegagenda nga osiberangako mu nzikiza. Wamma you are right. Emwana gwaze mpulira obusungu nga bafuula Lwasa ekitagasa musajja mulungi si mubi. Naye nawe oli kyali kye mbadde mugamba gwe wamwagala nnyo. Gwe wamwagala nnyo.
No, samwagala nnyo kino njala kibagamba amazima. Ate okwagala omuntu sigamba nti omwagala lwakuba nti ki. Anti kyengamba gwe tewamwagalira ssente. Yes. Osobola okwagala omuntu ng'obadde tomwagala ate n'ofuuka n'okola ki kati Lwasa namwagala lwa mutima gwe omulungi. Ye muntu asobola okuwa omuntu ekintu kuba ye taliiko bakazi n'abasajja nti abawa. Singa nti be yali awamba mudizaayo singa musajja yandibadde ng'abamu bayimirira mu kamera ne bamusiima oba kale ne bayimirira ebbali ne bamusiima kuba teri ayimirira n'ebbali n'amusiima. Naye ng'abangi baawadde si kuwa bakazi bokka n'abasajja abawadde. Naye munaye bw'onyimirira wano abantu ne bamufuula omubi ng'ate tebamanyi kituufu. Abantu bajajinga omuntu naye nga tebamumanyiiko kituufu. Ekyo kiba kibi. Kati Lwasa temumumanyi mulala nnyo ate yasinga okuba n'omutima omulungi. Nze ndowooza sirabye nnyo basajja oba sifumbiddwa nnyo basajja balinga kafumbirwa wameka. Ewere oyagala mmanya. Ndaba era gy'obadde otututte. Bambuuziza. Era mbala mwagala mmanya n'akafumbiro basajja balinga 6. Ni mukwano nzija nze mbireese. N'omukaaga era teguba mungi. Bakuwa emboozi oginyumye. Enzigi nga zeggala zokka nti bye bintisa mu nju ndi muuzekka. Enzigi mpulira zeekuba eri wabwe munda. Abasajja kandabe nakagala abasajja ng'oggyeko gwe nasooka naye yanzijjako ebyange. Taba musajja ndowooza. Mbala bemaze nabyo emyaka si bwe kiri? Abakuwasaako. Abampasaako b'obala. 2, 3 ne Lwasa wa 4. Bali 4. Ka experience oyina? Yes, nina. Ate n'emyaka nina. Siri mwana muto. Kati bwentula nenkugamba nti gundi si mubi era taba mubi. Naye mami Arsenal kiki komawo ku live komawo tunyumye gwe wadde ompa vibe gwandeetedde okwogera ate obula komawo mbadde nziruse nga amasannyalaze ga ekizikiza nkitya. Nagafumbirwa abasajja aba 4. Owokusatu omwana yabula ne bibeera bibi nnyo. Owokuna sayansi mumumanyi. Oyina mu baana bameka mu basajja 4? Nkwana ate tonsima nnyo. Togenda kumpaasa tusuka ewandiiko myagenda okumpaasa yalina okumbuuza ebyo ebibuuzo. Ndeka nkuweeko kyensobola si byonna. Kale maama. Naye Enjo mpaako oba nsomye bubi. Kyekyo? Nesani. Mumbuulize omuweeki. Ntunda nnyaanya. Yagala nkwongereko ese wayi. Oba katunkuma. Butunda nti nkuwadde bwa 10 nkwongereko. Waatesoboledde kukiwandiikawo ekitegeeza yeetya tamanyi kyayagala. Nkwana bulungi kirasi gye ndi n'emyaka gye nnina. Tebansaba nga baakuluguudo. Ate kasitanywamu mba muzibu nnyo ebigambo mannina. Abaana mmwe banaye Lwasa wange mumufudde omubi naye si mubi. Agala okulya ku ssente ze jangu oziryeko mu bulungi. Temuboogera bubi temumumanyi musajja mulungi. N'abaasooka tebamwogerako. Gwatamumanyi atamuyinamu yadde akantu omwogereko. Oli owuliddeyo omukazi avaayo n'amwogerako bubi.
taliyo kujjako nze yali aleppuka naye lwa nsonga mmanyi lwaki nali ndeppuka naye yali ayagala vibe ng'ate gye muwa eyo yanteeka mu kamera yali ayagala mbere mu kamera nalaba nga abavuma lwaki tova mu kamera simanyi lwaki obeera mu kamera omukazi omufumbo tabeera mu kamera oli yandeeta mu kamera yali azaagala nayina ensonga lwaki nali mbeera mu kamera Lwasa wali wamuwunza oba wamunywera kitiko era ne baali wakomawo mu bufumbo abanyakono tuganyisa wamunywera ekitiko nanywa amata g'ente Lwasa talina buzibu munankyala n'abaana bantu amanangambako anti bandeetera okuwana ekisajja kyattu badde mundekere Lwasa nze manya ebirungi byali naye okyali mulaavu naye no nze muntu twatakyawa nze muntu asiima nze muntu asiima nze muntu atakyawa nze muntu amanya ekibi nze muntu amanya ekituufu nze muntu amanya ensobi nze muntu amanyi nti lwaki omusajja akoze kino ate nalwaki akikoze kati abasajja Lwasa simuyinaamu mwana mmanyi be ninamu abaana nze muntu simanyi lwaki neetwala nti ntegeera nnyo era nakulaba byoyogeranga kale weewaawo wali mulaavu mpya naye ng'ate obeera nnyo ku sayidi entuufu omanyi lwaki ebyo byonna nali mbikola omusajja nali mumanyi kyali naye nali mbikola lwa famire y'omusajja na yange ekyatuuzanga mu kamera nenkaaba amaziga amayitirivu nempulira obulumi munda mutima muli naye ng'omusajja nali mumanyi kyali nenganjagala sanyusa okitegeera nganjagala sanyusa nganjagala kulaga famire y'omusajja nti owaayi temunsuubiriza si mazima n'enkuba nayo neekubawo kereere okimanyi enkubye essimu n'enkubye amasannyalaze enjo mutiitiizi laddu emukanzi nedda amasannyalaze gankubye enkubye balusa amasannyalaze ne gampitamu mu ngalo sorry essimu ekwe kugikanyuga eri kimanyi gadde gankubye nze mbadde mmanyi oba muntu akubye essasi nedda enkuba obwedde etonnya enkuba eri mu kutonnya eyo oli nkayi niba naye ennyumba entiisa enjiri zeekuba buli kimu kyekuba mu ntuujo kandi muvaawo kanzenywedemu nedda gwe otuuse okufumbirwa kati kubanga kotandiseeko ate enzigi zikuba ogambye enzigi z'ebinaabiro zikuba ezeeri zikuba ebisenge biyitirivu ennyumba entiisa empewo enzikuba etonnya empewo nnyingi mu bed space webale okulumya abali mu partition na bed space abali edduka ebadde ekunyumira mwonzigyamu ekiboozi kyange naye era sikucupa gye nywedde rabayo obwomu sikungeri gye nsamusa ekigambo naye bali bwe banyiiziza bakwano ba Vanessa Basharifa olaawe wotabika amanyi walabeko omukazi omubi ng'atamidda Sharifa yaze ku live neekalabe kamwenya omukazi ekambijjeko kambitereeze ne mubitereeza sirijje kati waliwo aliko nomulabe anoonya lugambo wamawulire bananga abantu ab'olugambo muve wano ku live mulabe mu komenti wano naye mumanyi
kati baleke bagano oli Lwasa bwoya chali wange mukwano gwage yafuuka chali wange nnyo balinde kumuddayo mu bufumbo n'abalogo abatuloze tebasobola twawula omukono tebagulogo abalogo bagambe enjo abalogo bagambe kapito ya waba yabula tubongeremu kuba tunyirira tulabika bulungi muyo n'ebisenge ebimu tuleka tetubijja ibadaga abantu babi sente z'abawadde ozimanyi naye byagaana nze n'amasanyize gantuseemu mukono mpa ku kiboozi nkoyo nyumya ate ujje kumonyumya ntamiira amasanyalaze sige gakkubye nze kankubuulire nawe raddu yenkubye mpuliriza olaba raddu weekuba kati weekanze olina engeri gy'okonyemu kana akakonkovule kana ak'omukono wekeekoona eno amasanyalaze g'omubiri ge gakkubye okujjawo ngo yakunga nti esimu ebadde mu masanyalaze eri mu masanyalaze yino oyagala nkulage toddamu si kirungi enkuba eba etonyanga ate otadde esimu mu kyaja anti ebadde ezikidde wonzirukidde nga mwenna temukyaliko esimu ebadde ezikidde ng'ate amasanyize gagenze esimu nezikirirawo omulundi gumu byonna bivuddeko omulundi gumu awo gakuyiseemu kati bwe gakomyewo nenteeka mu kyaja ngenza owulira ladde kuba amasanyize esimu ngikanyuza eri nyampulira ne bwe bamufuna ne bandoga tebansobola bannange abantu babi omuntu newaba talina kyakukola abantu balina emitima emibi ennyo naye nze tebansobola nze Katonda yantonda ye mmange ye kitange nze bwe nzikirire siina kitange siina mmange gwe nina omuzadde ali omu era actually wologa omuntu nga talina kyakukola tebikwata webale tebikola mbigamba nnyo bakwano bange tebikwata bologa omuntu nga taloga bologa omuntu nga takuloga bologa omuntu nga tabikiririzaamu tebikola ate nga talina kyakukola tebikwata nze kyemmanyi kati nze sirina gwendoga yadde n'ogu nibwaba musajja nibwaba kambuzeeko enjo wamaze kambuzeeko ekibuuzo abakazi abaloga abasajja bakikola batya okubaagala nze nga ndaba omuntu okukwagala alina kwagala nga bw'ali tolina kumala kumuloga oyinza okumpaayo omu nga bamuloga n'amwagala ennyo ngamba abakazi abaloga abasajja bakikola batya naye nze kale ngezaako okubuuza abakazi abaloga abasajja okubaagala esente ezo tezibaluma anti ngambye mpaayo omu nga bamuloga omwagala ennyo nze nalina omusajja yali yandoga mwagale naye ng'omusajja oli ne wambuulirira sisobola kuwuliriza nga twevuma kati nkubuulire ne tuyomba guno omutima ogulaba guggwawo ng'ofudde nga Katonda yakututte oba ofudde accidenti oba ofudde eddogo nanti abantu mukitwala nti mukkiririza mu ddogo nti oli yandoze n'enfa naye nze sibikkiririzaamu ku ssaawa yonna gy'ofuddemu nze ngamba kiba kiseera ebantegeka ya Katonda okitegeera bw'obanga oli yakuloze n'ofa simanyi wali yali afudde nga enjuki zimuliko n'afa bino bye bagamba nti bamuloze enjuki zimuliko sibirabangako oli yali afudde
Kati kyenkugamba nti kiba kiseera kya Katonda nga yakitegeka essaawa yonna inofa kubanza weŋŋambira singa nafa dda kuba byempiseemu bye bingi bye binene. Wabula banayo olwanya entalo. Nze muntu yandibadde talina kuwangaala ku nsi kuno naye nga nkyaliko. Abaana basagula, abaana bantu baloga. Kati baloga naye kiba kiseera kya Katonda. Katonda aba yatuukiriza nti waayo olifa accident, Katonda aba yakkiriza nti olifiira wano oba wano, balikitwala nti yamuloga, ensi yonna nekyogera nti yamuloga, naye kiba kiseera kya Katonda. Nze mbabulire eddogo liyinza okuba gyeriri ng'oyinza ologonogaggawala. Eddogo liyinza okuba gyeriri n'ologa omuntu n'afuuka kyali, naye nze mmanyi tebaloga laavu. Tebaloga. Anti ze ekyandeetera okukkiriza nti omuntu newaakuluga tosobola kumwagala. Kuba kintu kya ku mutima, eri ne bw'omuloga nti oba akwagala ennyo oba gw'omwagala ennyo era otuuka n'omwetamwa. Nze ngamba teri aloga laavu. Banayita kituufu. Kituufu laavu tebagiroga. Banaye nga mwenna mudduse omulundi gumu ki ekibatuuseeko mutappinga screen banaye mbegedde muve ku birabo. Banaye ki ekibatuuseeko sibalaba. Mulazeewa? Banaye yanziza mutappinga screen. Ate abakomawo mukomewo tukube ekiboozi. Nsala kwebaka ssaawa 9. Simanyi. Network. Kirabika kozi ndaye buli omu avaako sibitegedde. Banaye buli omu avuddeko omulundi gumu weeswi oko. Kuba mubadde munyumya bulungi nga ndi wano mpuliriza. Ngenzo ndaba buli omu avaako. Namulani ngamba yinze mbajjeko. Mbu naawe tolina tulo. Yinze. Kati olaba bwe nneebaka omwana aba tagenda soma. Mani notunula mpaka ssaawa 11. Mpaka ssaawa 12 omwana wagendera ku ssomero. Buli lunaku. Bonna bakawe ba chance mpulira simu ng'evuma nga mutwala yanzuukusizza. But ebiseera ebisinga nina otunula. N'okumanyiira namanyiira kati mbeera kuno ne neebuzaabuza. Omwana yeebase. Ate naye kyagala yeebase. Yeebaka nga bukyayi. Hello, mugenyi gwe tulina boys. Boys, sense okulaba. Kale nnyabo nange okulabako. Yes, 7. Gyebali. Kale nawe kyebali. Nze kubuuzaako. Neyanzisa. Nebwe. Ate kiki? Omusajja agenda. Omusajja olina omusajja mu nnyumba awo. Sina tobula ntudde. Lwaki obuuza? Sikiriyo. Mbuuza olina omusajja mu nnyumba awo. Ngandabye weeka. Nedda bamusindikidde laddu. Nsaza mukwano teryansobola. Kuba zo laddu nazo zifuuse ekizibu zaakubye essimu. Ndaba buyeeka. Nantongo gyondeese. Nantongo olina gyondeese zisitegedde eyo. Nnyabo. Nantongo. Leka nsooke mbuuza omukazi ebuuzo nnyabo gyebali. Kale nawe gyebali. Olina omusajja mu nnyumba. Lwaki? Mbuuza bubuuzi. Sina. Onoonya. Noonya? Bwe genda
Yukuri. Why? Yukuri. Oh, no, no. Come da kalasa. Hello? Nyabo. Bamta Angel. Toso tewasamye kulinya lyange tompita Nyabo. Mpita Angel. Sina budde busoma amanya nze uwo. Kale mukwano oba tulina budde busoma amanya bye.